Okusabira omwoyo gwa maama wa Ssuuna Ben ebigenda mu maaso mu lumbe, embeera yonna nga bw'eyimiridde oba nga bw'eri, byonna mbikuleetedde mu maaso awo. Abantu ab'enjawulo bagezaako okuvaayo ne bajja ne bakungubagirako Ssuuna Ben, bamubeereddewo nnyo era wajjudde nga bw'owalaba. Abantu ntwala okwebaza eri mikwano gya Ssuuna Ben, gifubye okulaba nga gimubeererawo, bambaziira ttone, bamuli ku lusegere bambi, bamubeererawo mu kaseera kano akazibu okufuba okulaba nga bamugumya ng'aguma, naye tusaba Katonda amugumye. Embeera bw'etyo bw'egenda mu maaso, ngenda kubeera nga nkuleka olabe ebisingako wano ebigenda mu maaso mu kuziika, okusabira omwoyo gw'omugenzi n'ebirala byonna olumbe nga bwe lutambula ekiro kya leero. Jana Airport Pickup tuwerabira kukozesa Jana Airport Pickup, ate n'ekirala tuwerabira tuzuula omwagalwawo, tukola ne surprise ne delivery. Jana Airport Pickup mujje mu bookinge mbatambuze, n'ekirala tuli ku Ochano Media, wasiibye otya asuze otya, kansubire nti mwenna muli bulungi. Kambeerekirize mulabe, watch to the end, ate omala otwendooze mu comment section.
ki obudde bwonna. Abalamazi nsaba okutwala omukisa guno mu kiro kino nga tuli mu mbeera bweti tekisangika okufuna ebitambiro by'emmisa 3 biramba okutugumya n'okutubudaabuda, okwesabira ate n'okusabira omugenzi. Ffenno mu maka gano tufunye omukisa ogwo olw'abasaseredooti be tubadde nabo 3 balamba. Mwana mukulu waffe Reverend Father Simon Peters kusooka ssebo akadde tukeyanzeege ddala. Omumyuka wa bwana mukulu ate era omutambizi omukulu Reverend Father Fred Bugembe tweyanzeege nnyo ssebo. Chaplain w'abavubuka mu ssaza lyaffe ery'e Masaka kyokka ate nga munnakitabaazi wano waggulu Reverend Father Robert Sebatuka ssebo tweyanzeege. Sisita waffe omusakiristiya Sisita Fausta amawulire gano lwagategedde yajjukidde olunaku luli omukulu lwe yakonyeeko mu kuyigiriza olunaku olw'amaka, n'agamba omusanyusa waffe Sisita Fausta tweyanziza ate okubeera wamu naffe mu kusabira omugenzi. Era nsaba twaniriza jjajja maka muno ate nno nange yansomesa ebukulula Sisita Medri. Sisita tukwaniriza. Namwenna abantu ba Katonda mu bitiibwa byammwe byonna tubaniriza mu kiro kino, kyokka ddala etutuusa okusaasira eri ab'ennyumba eno olw'ekisomesa kyaffe St. Maria Assumpta Kitabaazi ekiwolezebwa olw'okutwalibwa kwa Bikira Maria mu ggulu. Mukyala Kayondo abadde mpagi Luwaga. Mu katabi kano aka Zaakaliya Saabakristu mukyala Suuna Mukosefu, kyokka bwe yalondebwa mukyala Kayondo yali Saabakristu, naye nakati ye teyawummuza luweereza, yasigala aweereza. Era bw'obadde omusanga ng'oyinza okulowooza mwattu ekisanja kyakitwala mu maaso, enteekateeka zonna nga nzikulemberamu. Ku kisomesa kyaffe tulina enteekateeka. Buli Sande esemba mwezi tubeerako akatabi akatukulemberamu mu liturgy yenna, masomo, kuyimba. Akatabi ke aka Zaakaliya bwe kakulembera bwe kaali kakyateekateeka ng'awera nkolukuutu ng'atukakasa mujja kulaba jjajja wa Yesu Zaakaliya ng'ajja asimba akaggulu, ajja kukulemberamu wano mujja kwewuunya. Mwattu enteekateeka yali nnungi ddala. Tumusaaliddwa mu kisomesa kyokka tumusabira. Ezimu ku nsonga ezibadde zisinga okumuluma ennyo oba tugamba okumukiikiira ezeekuusiza ddala ku nsonga y'omulamwa gwaffe gwe twafuna okunyiikiza okukkiriza mu masaakalamentu. Bw'abadde alina omuzzukulu wano ewaka nga tannabatizibwa mu mbeera ey'enjogera ey'ennaku zino nga takuba bulungi, musomesa enteekateeka eno njagala omuzzukulu abatizibwe. Mwattu tukakasa si kubatizibwa kwokka naye ne mu baana bamulekwa abasigaddewo mu nsonga y'amasaakalamentu matirimunyo bw'eneefunibwa mu maka muno bwetuva kuono tudda kuono. Mwattu ajja kusanyuka olw'amasaakalamentu okwongera okufunibwa mu maka muno. Ndabye mukulu Mbazira atunudde omunne Suuna ndowooza nga mugamba nze ogwa bestimani neetegese. Kale nno ensonga ezo abadde azaagala nnyo ez'amasaakalamentu, kyokka tumusabira akamwenyumwenyu ako kasulayo ke tumulaba ayina tukalabira mu mbeera ey'okukkiriza ddala
nti ye aweereza Omukama era musanyufu. Katonda yannyambye nno nange. Waliwo olunaku lwe najjako eno okukisomesa okulambula kwa Kristo bwe nali mpitayita bwe nali ndi mu kisomesa. Katonda nanyamba ne musanga wali bw'oba otuuka ku supa n'oyambuka ku Yellow Knife ng'oyambuka tonnatuuka ku kantini yaffe ey'ekimanya naye akatundu ako ye ngakkirira nze nyambuka ndi ku piki. Mwattu ababadde bamumanyi mu mbeera y'ebitone Katonda be yamuwa alina akabonero ke yakola okukiyita okunnamusa naye n'okunsiibula. Mwattu alina akakolyo ke yakola awo nange ne tusanyuka ne tumala ne twewuubirako nga musanyufu. Ku lunaku lw'amaka twafuna omukisa bannakitabaazi omukulu kye yakoonyeeko n'abafumbo waffe ne ofiisi y'abafumbo bwe baategeka olunaku olwo baasaba buli kisomesa okubeerako enteekateeka ekolebwa olw'ensanyusa y'abantu ku lunaku olwo. Kyokka mukyala Kayondo y'omu ku baatunuulibwa yategeka era oluyimba lwe yagenda ne mu studio abakulu abaamuyambako tweyanze. Oluyimba lwali lulungi ddala kyokka wabula twasaalirwa nti olwo baluzannyako kitono era n'agamba musomesa bankoze bubi. Oluyimba lwange balukutudde bankoze bubi. Obubaka bubadde bukyali bungi kyokka nga musanyufu. Mwattu mu njogera y'ennaku zino ffe bannakitabaazi bwe twali wali ekiggulu kyakwatayo bonna baaliwo abazze ku lunaku olwo kitabaazi ne twesaza mu ddiiro nti ffe ababugiriza omusanyusa tumusabira olw'ebyo byonna bye tumujjukirako Omukama amuwummuze mirembe. Nsaasira ne bayisa abakristu wa Katabi akamonika mukulu Mivule wamu ne mukulu Mawanda. Akatabi kaabwe lwe kakulemberamu maama yasanyuka nnyo ng'abalaba bwe beetala mu nteekateeka y'akatabi kaabwe. Kyokka balina kye baawera nga waali ne bagamba musomesa bw'onootuvaamu ffe tujja kweddirayo e Babirooni. N'abagamba ne muddangayo e Babirooni. Musomesa waali kyokka nammwe mulina okubeerawo. Eddoboozi eryo nkakasa akyaliweereza. Musigale nga mujja tuweereza Omukama naye kyali ajja kuba musanyufu. Ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo tunayongera okulambikibwa mu nteekateeka endala n'abogezi naye nsaba okwanjula ku Ssaabakristu w'ekisomesa Kitabaazi St. Maria Assumpta mukulu Remedias Kasozi n'abaliwo ab'olukiiko nsaba we muli muyimirireko katono ne ku mukono waggulu tuguwanike. Kale beebo ate n'abalala bajja kuba babategeeza mu kwogera kwa Ssaabakristu bw'anaaba afunye akaaganya. Tweyanze. Bakungubazi bannange kitalo nnyo kitalo ddala. Twagala ate okwebaza bakadde baffe abakatweyungako abatindize engendo enyimpi n'ezeewala abazze wano omulundi ogusooka mu Buddu. Bannange mwebale nnyo okutulinnyira mu musaayi. Mikwano ky'abaana baffe awaka wano mwebale kujja. Eno ensibuko y'abaana battu, ensibuko ya Ssuuna, ensibuko ya Mivule, banne bonna nga babugiriziddwa. Kitalo nnyo kitalo ddala. Amawulire gaabadde ga kyekango nnyo nnyo. Bakadde baffe abatambizi twagala okubeebaza. Mulaze ekitiibwa kya maama. Nnyaffe Ekereziya yonna weesituse n'ejja obuuyi buno. Tweyanziza bamaama bannaddiini mwebale nnyo mwebalire ddala. Bakadde bange munzikirize
nga tumaze ekitambiro kya misa tujja kubaawo n'olukiiko olwongera okuteekateeka okusiibula obulungi mukadde waffe. Mu maaso awo tujja kuba n'okwogera okw'enjawulo keesa obudde lwaki Mamono abadde wa njawulo. Ebyokumwogerako weebiri mu bujjuvu era ebisinga tebijja kuggwaayo. Mukama ono alina engeri gye yatukolamu tumala kuva ku nsi abalala ne batwogerako. Singa abadde asobola okudda yanditegedde kikyabadde. Bingi tujja biwulira. Bakutte ku mukono bayimusizza batussizza gy'abatussizza bajja kubyogera. Naye buli muntu abadde ayogera kimu. Tufiirwa abazadde, tufiirwa emikwano. Nayo n'abadde wa njawulo eri abaana be. Bw'obasanga n'abaana nga tokkiriza nti yabazaala. Okusaaga kwe n'abaana be, okuluŋŋamya abaana, byonna abadde wa njawulo. Abadde mukyala ayagala ennyo abaana. Era bonna bwe batunuulira bisente bya 10 nga bwe bamufaanana ate n'okubagala bwe kubadde. Bingi tujja kubiwulira. Naye munzikirize mu kaseera kano nja kusaba omu ku bo kagambo kamu bubiri mwoyo gwe wagenda okufuuyirira. Nvule ndaba nga gwe ate gusaba Kristo wa Kabondo amaanyi ago okyagalina agakiikirira abasigadde waakiri okwebaza bakungubazi bannaffe. Guma beera mugumu. Kuba baganda bange n'enju eno bannange tubebaza abakulu twebazizza ekitambiro kya misa kyongedde okutugumya. Bakungubazi bannaffe mwebale kutubugiriza bannange tweyanzizza naye nga kitalo. Tufiiriddwa mukwano gwaffe, si maama kyokka naye nga mukwano gwaffe. Ng'era omukulu bw'agambye kyosanga atuga nti oba ono yenyaavu nga tusaaga naye era n'atuluŋŋamya bwetyo mpolampola. Tunyoleddwa nti kaseera ke yandibadde asanyuka ate tumuyambire nnyo ate waagendedde. Olumu omuto wange oyo twali tuli mu motoka n'amugamba naawe ngenda kukugulira eyo. Naye naddeyo mbaayo ekyotera nga nti n'emmotoka yo togifuze. Naye mwebale kutugumya ate era mutusabire tugume kubanga kitalo nnyo. Twebaza Omukama asobodde okuwa amaanyi ago n'okiikirira banne mu kaseera kano akazibu. Si kangu naye Mukama bw'atyo bw'agera. Bangi buli omu ayogera bibye n'agamba kale wakiri twandimujjanjabyeko. Abantu bagamba nti nze ate omutuusa ku ekyo nedda, naye ng'embeera yeeyo ekiwaatuka era ekigumiikirizika tekimanyiirikika. Kitalo nnyo kitalo ddala. Naye Mukama bw'atyo bwe yasazeewo. Mukyala Kayondo Mukama abadde yamuwa eby'enjawulo bingi. Bannabitone bangi bakutte ku mukono abasinga gye batasobola kukkiriza. Wano malabye mukulu Padde Kibi ninga waliwo n'ekyayadde drum beat. Abaana bangi abayita mu mikono gye tuli nabo wano abatindiza engendo okumpi n'ewala nga buli omu ajjukira nti nze yannyambanga mu kino, nze yakolanga bw'ati. Ate baabo mu kitundu kiyinza okuba kaluubirira okwogera kubanga waliwo gw'obadde olubuuza nti wali osanzeko mukyala Kayondo ng'anyiize, nga buli omu agamba nti nze bannaye ku byomusanga bw'ataleeta joke wakiri aleka agikoozinze ye n'avaawo. Oyo abadde mukyala Kayondo. Abamujjukira emyaka gy'edda bambi ye buli waabeera abadde essanyu. Naddala abaana battu bano Beeni ono
oyo gwe nsinga okujjukira ennyo era abamuli okupima okubye ennyo kubanga oyo niwo omukubira obukuyizi simu nomugamba ndi eno Masaka nga ga mukyala Kayonda ali awo nga nejamoma gyavaawo Mivula ono n'abalala naye katwebaze Katonda nti agenze tukyamwagala bangi bava mu bulamu bw'ensi ng'abantu bakkiriza nti Mukama weebale oyo kale yagende naye maama obadde kyakulabirako kinene nkakasanga naye wagalamidde emmanga awo musanyufu kubanga ye omulimu gwabe okoze ogw'obuzadde kusoomooza ne kujja erifa abasigadde ku nsi tugenda kukola tutya naffe okubeera mu mbeera y'emu twagala okujjukiza bakadde baffe mwenna abazze muli mu kibuga wakati Masaka okwekuuma kutandika naawe essimu yo na byonna by'olina weewaawo nti abasirikale bwe bali batambulatambula okukuuma ebidduka naye tutandike naawe bw'obanga olinako wonna woova olaga waakiri akuliraanye mujjukize nti bino bikolekedde okusinga lw'onookomawo ate ne weevuma olumbe luno mukyala Katonda wankoze bubi akasimu kange kakoze eki tekaalutonze nja kusaba bakadde bange twakkanyiza bwe tumala ekitambiro kya misa tugenda kuba ne meeting eteekateeka kubanga ate ne bakadde baffe bano waliwo obubaka bwe twagala okubawa amangu ennyo obunava mu meetingi awo nja kusaba mukulu pade kibi bubanga oli kumpi bwonna bw'oli n'abakulu twaje tukkanyiza okuba mu meeting tube nga tugifuna mangu nnyo tusobole ate okulungamya bakungubazi bannaffe ku nteekateeka ezinagoberera sebaali mu byuma kkiriza mu kaseera kano ogire nga otutambuza mpola mpola kitalo nnyo kitalo ddala